Wandiba gwe mukyamu nga tetumanyi bamukuba empi mu public ekyasinzira ku maanyi ga Alien Skin yalinga drive eyakolebwa eggwanga lyonna tanapo gye nalabye nakisuubira ku MR Live side wano wetuba wadenga era muganda wange ono soro genda ku Ronnie Mark Kingi official side eri n'omweggo Nyarwe emboozi ezibeereri zanjawulomu Revolution n'ebirala ezibeereri zanjawulomu nazo okuli ow'emyoyo okunyiganyiga ebiwundu n'ebirala naye ng'ekitufula ba Luganda era kitufulira ddala omu kubanga ffenna kye tuliko kiri kimu kyakuweereza ggwanga lyaffe amanya bampita Metani Bongo oba Rima Sam wano wensinziira bulijjo okutuukako wampa nnyo eddembe wadde ng'eddembe lyange lijjuzibwa subscription, liking, sharing, commenting n'ebirala ekyo nno kindagira ddala nti weewaawo wafuuka famire ennungi gye tuli era omukwano gwo bw'obadde ojja gye tuli kiragira ddala nti tolina kyewerekeddeyo kijjuza omukwano emmere etenkanika era omukwano lyeddagala ewajjula ettima wasobola okukomwawo okwagala nate singa wajjuzibwa omukwano ate nga nziramu okujjukiza nti love is the cheapest commodity in the world kyekintu ekyasinza okuba ekyalayisi kubanga buli omu asobola okyafoodinga twayingidde mu weekend naye nga tetunayogera ku byabaddeyo kawasoka beyanjulire basebo ne banyabo mbabuuzaako kansubire olamu batambulya bulungi nze Ronnie Mark Kingi kasazo ku YouTube osoteeka mu Ronnie Mark Kingi official ojja kubonda abajendi ng'ebintu tubiyogera ensonga tuzoogera era ebisingako wano bibeerayo nga tetunatandika ssebo nzikiriza ntegeeza abantu abalaba ku channel kuno bw'oba olinamu akasente naye ng'ate otawanyizibwa ebizibu by'amannyo bamuyita Nana Herbal Mouthwash eddagala eryakakasibwa National Drug Authority okujjanjaba amannyo gaffe ekibuno olulimi byonna ebikwatagana kamwa oli agamba akamwa kawunya nkoze byonna biganye amannyo gavunda gavaamu omusaayi olulimi lwekola byesitegeera ekibuno kibulidinga binsonga zonna zikwatagana ku kibuno amannyo n'akamwa twabikwasa Nana Herbal Mouthwash kubali eddagala eryakakasibwa National Drug Authority genda mu supermarket genda mu pharmacy genda mu drug shop yonna oluba oyingira bagambe njagala Nana bamukuwe olw'ebizibu by'amannyo oba obigobye waliwo n'abali emitala w'amayanja nga batulaba ku channel kuno nammwe tubagamba nti ekiffe watuukibwa ebintu bya bannayuganda amatooke paani bwe bityo gendawo babuuze bakannana bakalina kubanga bakimanyira eddagala lyetwesiga otambula nako ofuirako mukamwa n'ofuirako kasenya ng'obulamu butuma obulamu butambula muntu gweva mbuga yaavu lekera okwogera ne bannongo okutte kamwa lekera okugamba nti no kirwadde kyange lekera okusula ng'otunula lekera okuzira emikolo n'ebifaananyi n'ebintu ebifaananako ng'ebyo olw'obuga yaavu Nana bwe yazze kumenyawo ebyo ebadde bituyuuzayuuza ne bitufuula abanafu ne bitutiisa ekiro n'emisana yazze n'eddagala kafune kasenyese tojja kuba kyekimu weewaawo wawera n'ogamba bw'afuna abantu nze nja kuva ku media bw'anaafuna omuntu n'omu ekivulu kinaakwata ne kijjula mpozi nga sinze Ronnie Mark ow'embalansi nga bwe nalaba ebintu bya Alien Skin nti kakyali mu kugwa ne kino bwe nkirabye era nze ndi nabbi okwewaga kwafudde Togge Bruno K Freedom City yagikubye kati byonna byoyogedde sina kye nayogerako badde nkuwaayira kukoppa Bruno K musajja waffe kati ate ffe tujja ku shonga zino tetukoma kuwaana buwaanyi wabeerawo chance ey'okutereeza tukugamba era njuke twali wano namugamba chance ezizeezo okukola ekivulu nenzimugamba we ziri ne mugamba na biki byalina okukola ne mugamba nti ekivulu tokibrandinga nnyo nti kya Bruno K kibranding nga ekya festival party ya mikwano gy'abajja ku kiboozi bajje banyumirwemu because music gwe ng'owuwo tatumala kutuyita ku Freedom City awo because eberenga party ya kiboozi kinalingezako mulaga wano twali nayo wano muga kibranding nga party y'ekiboozi era ekyabaddewo wakirabye nti twatuuse nga tutuvudde ku music wa Bruno K nga tuli ku party nga buli omu ajja n'akubamu
twatuse n'akaseera omuyimbi n'ava ku stage n'alwawo okudda ntulowooza oba ekivulu kigenda kuggwa nga takomyo nga saa zigenda mu mukaaga omuyimbi tanadda ku stage nga banne balabe bakyatuyimbira mikwano gye bakyatuyimbira ng'ate we are okay, no one was complaining the artist nga takoma okuva mu break okitegeera kiba kikulaga nti oba oli awo bano bwe waleese babanyumidde na nnyo okusinga gwe nannyini ki nannyini mukolo because baba kusinga amaanyi bonna so at the end of the day era olaba nti pate yakolebwa nnyo mikwano gye so kyo kye nali mugamba nti tugikolenga pate y'ekiboozi era bwe kyabadde ekya TANAPU era TANAPU yagaanye ekimu era ku bintu era bye twayogerako wano factors lwaki TANAPU eyinza okugaana TANAPU yagaanye wabaddeyo nalabye nga abantu balyoke ku Bruno K okitegedde naye tebalyoke ku venue okitegedde tebalyoke ku venue waliwo omusajja wano yakolako ekivulu ne bamugamba mbw abadde alina abantu batwala mbw abantu yabafunye naye badde basobola ojjawo kalenda oba yakitegedde cricket ovo oba yali ani ne bantu ne bamugamba ekivulu badde olina kitwala kalenda okitegera kasebo yagikuba naye madengeza okugamba nti venue eyo nzibumu ku Bruno K lwakwa ne Bruno K oyinza obutamunenya nnyo kubanga venue gyekimu ku bizibu bye tulinanga mu industry venues ntono nnyo mu Uganda nti omuyimbi anoonya wateekera ekivulu bonna babanyiza bagenda ku venue emu bonna gye beeyiwako era kyekimu ku nsonga lwaki venues ezo za bbeeyi ate ng'erimu ku nsonga ezigenda emisa abayimbi baffe oteeka ebivulu venues ezo okubeera ez'ebbeeyi zirisinga prices cost nebeera ng'eri waggulu nnyo okukola ekivulu kati venues ezo lwaki za bbeeyi kubanga ntono naye senga venues ziba nnyingi senga tetuuka mu eyo mbeera nti Bruno K awangaalira ekisaasi najjeera kyanja ntinda ewali n'abantu abamu tisinga omutegeera ennyo bw'abanga alina okusala ajje ku Freedom City gy'aba afuna venue okitegeera kitegeeza nti senga wabaddeyo venue eri ekisaasi entinda ng'ekola bulungi ate beegenda mu favoringa nnyo nga Bruno because kati abantu abagala Bruno gye bali bangi naddala abakyala abawo naddala abani mukko abataliroko nnyo naye toyina bw'omusitula mutwala ku Freedom City era akugamba tiketi ngenda gigula yiiyo ne sigenda kukola ki kujja because agenda obalamu klasi nga tagenda tuula mu Freedom City te favoring abantu be ate n'ekirala bano abantu ba Freedom City bantu baloko ba bulijjo bano betusiiba nabo okulanga kwabo abantu oba onoobafuna olina nateekayo drive teekamu drive yitayita mu bantu ng'olanga so nga ate brand ya Bruno K teri bweto si yakugenda ng'owegayirira abantu mu bidrive mu bizindaalo muba naye munyambe mujje mumpagire brand ye teri bweto wali brand etalanga bweto wayolabyeko drive ya Molisikirya ng'etambula eranga Molisikirya simanya ebyo bivule bibeera ku Serena va ku bino eby'abaana abakatano kugenda ku Serena waliwo birabyeko brand ye batena batuuka ku ekyo olaba kaabe n'ava gure olaba kaabe n'ava gure teyalanga ku kuyisa drive wazirabawa anti ngeza kulaga brand abantu bano tebafaanagana omuntu agenda mu kivulu kya Molisikirya ne bw'oba gwe Bebekulu asobola obutajja n'oba gwe Kamiliyoni asobola obutajja because brand zammwe tezikwatagana ayinza okugamba lwaki nja genda mu kya Kenneth Mugabi you get my point nti agenze mu kivulu kya Nava Gray omuntu omu asobola okugenda mu kivulu kya Kenneth Mugabi omuntu omu asobola okugenda mu kivulu kya Molisikirya omuntu omu asobola okugenda mu kivulu kya bwe batyo kati ate gwe bw'ojja n'ogamba nti nze Stacy Amayanja kati ate omuntu oyagenze mu kivulu ekya The Ben tasobola ate kugamba nti nekya Stacy y'omu y'oyo tebikwatagana nnyo bano abaagala bino balala n'abaagala biri balala so ngeza okulaga nti Bruno K abantu abasinga omunyumirwa abamwagala be bantu abali mukko era obalaba ne ku internet okwo kwebali ate n'ekirala ne audience era n'ekivulu yakizimbidde ku internet TikTok bano boogendamu ab'omu butale obudde bwekiro baba bakoye baba beebaze balinda ate kuddamu kuyiriba ku makya tebalina budde bwakubeera ku live ekiro Roni makwalo chenche nesibako ennyo kuba simanyi lwaki tokinnyonnyola nkiva mu ddiiro buli kadde gamba nti Alien Skin bwe yakuba Freedom City nejjula ekivulu kye yakipuushingirawa yagenda mu bantu ba butalo bakyava ku TikTok kati ekivulu tumuteekereyo tulageko ekivulu kya Alien Skin tekyetaaga na kunnyonnyola ekyali ku Freedom City
kikulaga tekyasinzira nti ku nnyimba za Alien Skin tekyasinzira ku maanyi ga Alien Skin yalinga drive eyakolebwa eggwanga lyonna nga bonna balinga bapiningaani Mayanja family nga bagamba ekimala tukooye because here yaswazibwa, he was humiliated in public, bamukuba empi mu public n'atazaayo n'abeera hambo. Kati olw'obusungu abantu lwe baawulira nti okubya omuntu atalina kyakkoze ne bavuga drive yavugibwa buli omu owa social media owaki bane tubirageko ebyano katugende ntuwagire n'omwana oyo era bamwane sente nyingi abasinga tebagenda na ku kivulu ekyo ne bamusindikira sente bamusindikira nga akakadde obubiri obugula tickets naye nga tebagenda na kujja naddala bali ebweru wa Uganda nga tebagenda na kujja ku kivulu yalinga drive lwaki nti bw'oba oyagala okutegera kyegamba nti Alien by then yali tanafuna nnyimba bweddamu n'afuna ennyimba endala ez'amaanyi ate yali tasobola kuddamu kikola mu mwoyo gwe gumu ekivulu wakigolowooza nti we yamala okukola ekivulu kya Freedom City ekyo n'agamba amaanyi ge walaba waki ate yali tasobola kuddamu kikola mu mwoyo gwe gumu kitegeeza nti teyakola ekivulu Kampala ekivulu kya Bruno kyabadde mu mwoyo gwe gumu Ronnie okuswazibwa okulirwamu enkwe okujoogebwa okutyoboolebwa kyandibadde mwoyo gwe gumu naye Bruno K teyavaayo kwennyonnyolako lwaki tulina okubeera ku sayidi ye because waliwo abantu abataafuna kumatira wakati wa Crystal Panda ne Bruno K ani mutuufu. Crystal Panda yajja ne yennyonnyolako, Bruno K yagamba talina comment ku ebyo ebintu, yagaana byogerako. Nenzija wano ne nkugamba nti ensonga lwaki Bruno K kyatagenda byogerako kubanga mugezi. Kadi jajjeyo yentuufu twabyogera wano naye nkugamba weyennyonnyolako abantu bajja kutegeera nti no Crystal Panda ye mutuufu kyovola bakyakola kyekituufu tolina kadi z'endongo bwe zityo boba otegedde nti abantu bakusympathizinze naawe naye basympathizinze naawe because tebamanyi bw'onoovaayo bannyonnyola buli kimu nga bwe kyali bajja buuka bagambe gwe yabadde omukyamu wamma you get kati kibeera better ebintu ng'ebyo tobikomentingako era kye yakola abantu ne basympathizinga naye kati ate abantu abaali bamwagala because era ku live okwo kwaliko abaali bagalako Bruno K abaali bagala Crystal Panda kati abaali bagala Bruno K bakipushinga nnyo nga bafiiringa ng'omuntu waffe amanyiddwa naye ate aba Crystal Panda bo ne basirika era ne Crystal Panda yasigalayo ng'akola era inayo abantu bababeerako nga bamulaba kitegera kyegamba ku live ye kwe bali babeerako nga bamulaba ningeza kulaga nti balo bapushinga ekintu naye waliwo abasigala batamatidde twagala oyimirira naawe kyovula nti drive ye teyenkana yali eni twagala oyimirira naawe naye nga tetwabitegedde bulungi gwe mukyamu ebyalien byategekebwa n'obuvidiyo bwaliwo n'obujulizi bwaliwo gwe tunnyonnyola ebibyo nga tetwabitegedde gwandiba gwe mukyamu nga tetumanyi kyovula bamulemerako nnyo ne media zonna zamulemerako nabako ne kusanyuka okubamugamba nnyonnyole n'agaana naye nze namanya nti kati kadi gyazanye yentuufu tolina kunnyonnyola bw'ononyonnyola bajja kukugwamu ozafunye abantu nga bameka siri mulungi nnyo mu kubala abantu naye nze tanapo gye nalabye nakisuubira ate nze ndowooza yakoze na bulungiko kusinzira abasinga kye twali twasuubira yakoze na bulungiko lwakuba nti toyinza kugamba nti ekivulu kyamusaze ekyo si kituufu ekivulu tekyamusaze abantu sente yali tazitegedde ku mulyango kokka waliwo mukama wange gwetero sisangano mukwano gwange bamuyita Don yategese ekivulu ekyo promoter ategese ekivulu abeera wano ku Landstar era ntero musangawo ku sauna twali tunyumyamu naye luli wakati mu wiiki naŋŋamba nti Bruno mwerufu sente zibadde bamuwa eza tickets ku TikTok abadde azikwata n'azimuwa nga ye promoter abayimbi kye batatera kukola nti abadde amugamba bansindikidde sente bwe zisizagulira abantu tickets ng'azimuwa nga promoter aleme kusalwa kubanga bakitegedde ndi katulina okugula tiketi zino tuzigabire abantu kubanga waliwo abantu abaziguze tuzigabire bafaani baabwe kati abantu abadde ku kibuuzo okwo abasinga bali bweru tebasobola kujja kuki ku Freedom City abalala tebalina si level yaabwe Freedom City si kirasi yaabwe nkubuulidde mazima olaba naffe wennyini wano wetutudde waliwo bangi goyinza okugamba osoogera mu kivuvu kya Freedom City nagamba nedda Rema zikolanga extra iragitegeseeko David Talo abaddeyo ate kati David Talo abafani wa David Talo wa Bruno K ngamba madde njagala nkikumenyera before tunafuna cricket over buli muntu yettanya gundi
Freedom City buli muyimbi yagikola totegedde kyegamba B2C yagikolako kakati nze nabanga klasi ya B2C ne Bruno K yemu anti kyegamba kye bali bajja kati kyalevo kintabula mukyogera obuzabuza omuntu kyegamba kye kino kati B2C ne Bruno K balinamu enjawulo genda owulize brand yaabwe ne music waabwe Bruno K ali strictly waggulu wali takkiriza kukka okitegedde bano balema boyogerako they are too big nti bo batuuka ne bakuba buli wamu ngeri mu abani bamwagala wansi bamwagala mu katale bamwagala bakuba ne babuna beo benkugamba kati ba B2C bo kye bali balina lwaki Freedom City yali ebagasa area ya wano Makindye yaabwe we bakulidde abantu abe bonna bali wano ekyo kimu ekyokubiri balina abaana b'amasomero amasomero gakungaanira ki we baba kyova bali banga bateeka mu holiday aba B2C nga kyebakola ate nga nekyabasala sente ntono ngera bakusaba mutwalo go jangu wano okitegeera bali be branding abwe batyo ate n'ekirala wabalabanga ebivule ebyabisokera byabatawanyanga ebyo basobola okukola Freedom City paka era we bavuddewo ne gatwegendeko tugedderingako ekirala ne mategeza okugamba nti senga abadde venues eziri mu bitundu byabwe ebyo bandi badde bategekerayo kati okimanyi nti no Bruno K asobola n'oteeka ekivulu ku Serena n'agikuba oyo Bruno kasobola okuba Serena B2C n'abaana b'amasomero app ya TikTok esinga driving wabana gwe bwogirabako ku TikTok boolabako gwosinga labako baana basomero nze ndabanga abaana ba school wao bwolowooza nnyo TikTok youth bwolowooza naye gwe bwogirabako olabako baani gwolabako baana b'amasomero nze ndabako ba youth kusinga basinga bali enambe kale tunuli yakale abaliko abakola obulungi n'ababagoberera n'abakola zirayivu baani gwe noonyeza banweka abaana b'amasomero abakadde bali okuba tutawanya okufaako obufu jasi kyolina omumanya kimu nti omuntu ali loko akeera okuliba akasente katabimanyi n'ebyo bintu byammwe ya internet data ebyo bya TikTok byammwe agigendako lwalumu nalumu n'alabako bwati nadda mirimu gye sibi ebine era nabo mubuza kiboza kubuza ekibozi what is a kibozi nga tabibeera nga nako saa mukaga za kirombo ali okwo ali ku kibozi bana bantu bafa bakero yiriba omwana wa boda omugayi wali ekibozi akubuza ekibozi ekyaki ekibozi ekyaki ekibozi kya boda nga talina kyamanyi kati omwana wa boda yasibye nga ayiriba kukubo gwe omugayi saa musanvu za kiri atekeko TikTok ajje live ku kibozi okitegeera ate nga ku makya inokeera ku bbala tebikwatagana ngeza okulaga owo mukatale yasibye nga ayiriba n'abantu mu owino ate omugayi musanvu za kiri atunula atekeko ekibozi biba tebimukolera naye abaana baffe bano aba planned kids abaana baffe abali mu hostels abaana baffe abali abatalina nnyo asoze bagenda kukola abalina obudde obw'okuwummulamu ngaera omuntu gwe baplaningira obulamu bebabeeraawo gero mulaba sawa mwenda za kirali ku TikTok naye nga tagenda kera kuyiriba ku macha katasobola mu comparing naawe akeera okuyiriba kati ngeza okulaga nti abaana aba andala abawala abali awo aba class kale tugambe ku bawala ndoza kyo kitegeerera gwe abawala betuyita abawala ba Bruno K ani gwolaba mu nga siwa class ku bawala betuyita abawala ba Bruno K wali omusanze ko ne bana abaana bamwe bakifuufu Bruno K ate abalaga ne ku live za abaleeta mikwano gye gwe wayolabye ko kifuufu mukwano gwa Bruno K nga muwala era aleta bawala nga ba class aleta bana biri ebinyarwanda ebimalayo bivugazi emero bebyojo mikwano gye kikozesa mawanga wano ebyane bimalayo ebyane ebinyarwanda ebimalayo ebitukula bwe biti byaleta walina biga bikole 360 kilembeddeko bwenjogera ebinyarwanda bantegeeza beauty songeza okulaga nti abawala wadde example y'abawala bukaba Bruno K nti mikwano gyaffe bana abawala bakifuufufuufu era abasinga tebalina na namba ya Bruno K naye talina namba yaabwe naye abawala aba class balina eyo abasinga balina eyo abasinga kati Bruno K ajja kugamba ojja kubuuza gwe ddiwo wali omulabye Makindye nange sitambula ati tagenda kubeerayo naye ate abekyanja bajja kugamba ffe tumulaba abentinda bajja kugamba ffe tumulaba ate nze di abenasa bali wandabyeko enasa kati enasa takuzabuza bantu naawe di abeggulu bali bakulabyeko nkulaze area eri gyabeera katundu ke mwatambulira nkulaze area nti omuntu adiringira ni wali abantu baayo wali abantu ababeerayo nga nti basobola kubeerayo kubanga gyabeera kati alina diringa naabo nkugambye ekintu alakyanja nze mala n'emyaka 2 ati you don't belong there that is my point you don't belong there are people who belong there era nga we bajje ne babuuza mubeera kubulamu kimulibeera yene mutyeru nga nawe bajje ne wammwe Makindye babuuza ni mumalako mutya n'obulamu okitegedde because you don't belong there oyo no ye manager oyo bolabo mukulu oyo
omukulu tukulamusiza nnyo ssebo weba yategeka kifo olala omubuuza ng'ofukamidde ssebo omukulu gakubiibise ayinamu akasente yampadde kakaawa jjo olunaku lwa jjo omumanyi oyo wamusosese budde oluseke kakati Lodimark so mu ngeri ennyangu views waliwo ezibuzaabuza abantu so zaabuzaabuza Bruno K naye waga Freedom Sise ne musabula Bruno K yabadde asobola okukola ekintu ekiri better than that abugumiridde olwa views ebikola concert bingi ntuza kyenyiza omugamba nti ebikola concert si mawulire gokka si kitrending nga kyokka bingi kati byonna bina obongo gena okola concert olina obiconsideringa kati mu byo mwe muli ne venue okitegeera okimanyi n'obudde bwe yeewadde nabwo obudde bwadde butono okitegeera okulanga kivulu jjukira yakitusuulako nga kyali mu kubugumabugumawo n'atugamba nti kivulu ate tugenda olaba nga tubuuza tulina wiiki 2 zokka kuba yakirangidde mu wiiki 2 zokka kikulaga n'obudde nabwo yabadde na butono ekirala nti ogenda n'obalaabalamu nti olaba nga abantu bayinza obutajja ofunayo omulamwa kosobola obbasikira nga bwolaba twakuwa example y'ano omwana wa Sidiki Vocals nti omulaba mu level yali tasobola kukuba cricket oval naye yafuna omulamwa kwabasikira Busoga nga gwa Busoga n'abasika nga mulina okujja lwampaka era bajja ne bajjuza cricket oval naye obamuga nti gitegeeke butegezi bya bulijjo bya tewali theme bisobola omulema nti otuconsidering ebintu bingi nti Bruno K yabadde asobola okupulinga concert fena tusigala nga tujoogerako naye olaba nti byonna teyabiconsiderinze ekirala nti neno beef ye ne Crystal Panda ey'okwagala okweragako oluusi mu mbeera bw'ekyo omaliriza otomedde bakutomeza so yakiretera mwoyo gwa mulageko kubanze tawanu takira tebakiraga neffe afuna information ey'omunda olabanga bonna bonna abaana babadde oyogera nabo bali mu kuteeka ekivulu ekyo nga balina drive gye balina ekintu ekibavuga nga kya biifu yaabwe nani ne Crystal Panda ng'olaba nti ekivulu ne bwe kiba tekikoze senga bafuna omukisa ne balagako ku Crystal Panda kibamala nga bawulira bayagala bamulageko era fia yaabwe gye badde basinga okuba nayo bawagizi ba Crystal Panda abakyali ba Crystal Panda kubasekerera nga kikulaga ebirala byonna tebabifaako wabula kye basinga obutayagala bawagizi ba Crystal Panda basekerera nti ekivulu kye basaze ekiriwo enseko zifita abantu naye era nkugambye nti sitasaana kusekererwa because it was his first concert waba asobodde okukola bwatu aba takoze bubi nnyo kubanga concert esooka zibeera n'obuzibu gwe Crystal Panda okoze ebivula ebbanga ddene because wonna kugamba no comparing brand zaabwe bombi brand ya Crystal Panda nnene osinga ya Bruno K wadde Bruno K yayimbidde emyaka mingi ne career zaabwe zombi ziteke ku minzaani di career ya Crystal Panda okuyimba ebyaddala oba bitandisa wano nga 2020 ogenda balaabalamu biki byokoze mu eri ebbanga nga mulimu ne concerts ezitegeerekeka zootegese ayinamu ne annual concert zakola buli mwaka otegera kyegamba nti eno brand ye career ye bezitowa ayinamu hits because era challenge walabye gye wasanze ku kivulu kya Bruno K yasookedde ddala kuyimba nyimba abantu ze batategeera ye yabadde challenge esooka kuyimba nyimba ng'omugole enyimba zayimba tetuziwulirangako tuziwulira gusooka omugole yayimbye enyimba ku stage ng'enyimba tuziwulira gusooka no bulijjo omugole alina oluyimba nono omuyimbi nga bali mu kuluyimba ku stage nga toluwulirangako bulijjo omugole alina oluyimba neono bulijjo alina ne kolabo ne gundi yakoze kolaboza ate kirungi nti wala ngambye talina mpisa mbi abantu abayimbi bonna bazze ne bamuyimbira ku yayimba nabo kolabozi naye nga abantu wedda bali mu kwebuuza mu audience bulijjo alina oluyimba ne gundi bulijjo alina oluyimba ne gundi yabaddeyo yali tasobola kuyimba nange nadde nkisemba aleme kuyimba ayina concert next week so teyeetaaga ate kujja kubayimbira wano abatasobola kujja era lwakuba nadde musuubira okujja okubeerawo mu audience olwakiri naye ate era nakyera okireka n'embeera ey'obulamu okireka si omuntu gogenda oyingiza Freedom City eyo okireka naye ngeza okulaga nti challenge yasoose Bruno K yadde ayimba ennyimba nga sebamanyi ntono ate nga ge mazima twagogera wano ti Bruno K hits ze zakunoonyeza mu kiwato ate nga tuzanyiranga ku kigambo kye bayita hiti mu ndongo tuzanyira ku kigambo kye bayita hiti hiti za Bruno K twazinoonyeza naye lwakuba bw'aba atulaba yakitegedde era waba anoonya lesson zasobola pikinga mu kivulu kya jjo kwe kutegeera nti brother
go back and do music kakasa ngofuna ku hits atozi weze because the hits zezikola ku stage bwezityo otuuka wali nga audience ino kuyimbirako ninge nyimba teze bazimanyi na leto yayimbye oluyimba lwe yayimbira Farida najja ku stage nga moment nungi gye bakoze Farida okujja natula ku stage nalo muyimbiraawo nenga do oluyimba abantu tebalumanyi because hits abayimbi abantu balina okuyimba kigambo ku kigambo bakulaga nti lwakwesunga do tulaba ngo tuyimbira onyimbira akayimba kange kano okulaga nti kayimba kange nsobola okuyimba kigambo ku kigambo nyando zambulamu buli muntu yetagayo omuntu nga Farida buli muntu yetagayo omuntu nga Farida bambulamu Chalo yabereddewo Bruno ke ne Bruno kamubereddewo jasi buli muntu akyogera bwato Farida abereddewo Bruno ke okusinzira ku brand ya Farida nti yali mu bbanga nnyo we yakimira ku ono kyanjawulo ne Bruno kamubereddewo just yiwange wano gwe nawanga interview ne ku YouTube channel ne bwe mukubira mugamu naye nyambo mpeyo kagundi YouTube channel yange esituke walo sone we yanyiga bize nenga buli kadde oliwa mwana oliwo mpeyo ne tuzimba naye namugamba namwegayirira mpeyo ka YouTube gundi interview sikiregere ye ayina YouTube ngajewo ne mukola content nekati bwe nakola yange gwe wamala n'okola yiyo oba yayita yagala okole yanyiga bize tite oba yatusindikidde kino ekyagala otuluma era jakisindikira ddanya gwe kati omukubya takwata yanyiga ne bize nga maze emyaka nga abiri tebakinkolangako nakatititi naye nga abakoze bubi kubanga obwa Sseruganda kitole ekyobo obwa bukyali bwa Sseruganda namukubira nga ndi bize kati omanyi kyali bize mbadde na schedule gye nkyakola wano kati ngenda kuyitawo tukole ku Lwokusatu katukole ku Lwokubiri omanyi Kasuku yalina ekintu kye yali yanjigiriza edda nga sinatandika YouTube nali mbeera nnyo ku YouTube ye naye nga yeezoba n'abantu era ku by'omuwa akantu tukayita kantu amweyo interview naye abantu abamu ng'ate mikwano gye naye nga bamwetolooza naŋŋamba nze omuntu waŋŋamba nti sigenda kuwa interview nampa n'ensonga ze mu respectinga era simuyinaako buzibu zaani ona neetolooza katulabe enkya ndi bize katulabe lulinaga oyo gwe saagalira ddala ŋŋamba nti sigenda kuwa interview ekyo nkimanye ompe n'ensonga zo sijja nakuddamu kutawanya kusanga n'okunyumya nenkubuuza naye ate bino ebyokunteeka mu mbeera eraga nti nkubiraako luli leero ndi bize kuba senga oli yagamba mazima nakuwa n'ensonga ze senga tewaddamu mukubira naye waki waddamu mukubira nakunyiga bize because yakuleka mu suspense osuubira ajja kanzemu mugezeeko enkya leero alabika ali bize naye senga yajja nakubulya amazima lwaki tagenda kuwa senga tewaddamu namutawa kiki ekyo kwanza ajasi tubagambe abamu baba tebakimanyi bwe mba nkukubidde ngamba mazima amanyi blood sigenda asobola kukola ku lunaku bwerunamwako ne ku venue ewange nga wakolera nze ndabika mutegedde sigenda mwogera ne mutegedde